Naku lwajjo kyatukoze bubi nnyo obutafuna kukkaanya kubanga twabadde tulina essuubi lingi nnyo. Bw'ati akulira ekibiina kya Kasiita Evaristo Kayondo bw'ategeeza NTV enkya ya leero ku kafubo ke beevumbye ne Ssaabaminisita Amama Mbabazi. Agamba nti kyennyamiza okuba nga bamaze ebiseera bingi eggulo kyokka ne mutavaamu kalungi. Naye okuva lutaafunye ansa ne lufuuka ng'olukiiko olw'okulunyumyamu obunyumya, ffe abamu twavuddeyo tuterebuze. Naye situyinza kuggwamu ssuubi maybe olwaleero olukiiko Prime Minister lwayise lwabadde luyinza okuvaayo n'ebigambo ebisanyusa, naye ekyo nakyo katukiteekemu essuubi. Wabula agamba nti yadde baasazeewo okusisinkana Ssaabaminisita Mbabazi olwaleero, essuubi balina ttono ddala. Kubanga bw'olutunuulira omwoyo gwe baaluyitiddemu, Prime Minister yamaze kwogera n'abeera ngazi okuggalawo omusomo n'atuula. So Mr. Honorable Mukitale yamaze kumpi kumuperereza n'amwogereza okutuusa lwe yagambye nti ndowooza wamma kampita olukiiko. So olukiiko olwaleero essuubi lyaffe ttono nnyo ng'abasuubuzi. Kayondo kyokka alina essuubi nti wayinza okubaawo ekyewuunyo. Naye bwe lunaaba luleeseewo ekyewuunyo ekibadde tikisuubira tujja kiraba, era bwe kinaaba kizze ssente ez'abamembers ne zizibwa ku accounts, then tulowooza nti strike eyinza okubeera averted. Naye ekyo kijja kuba kyewuunyo. Ffe ebigambo byaffe biri very clear. Olwaleero singa luziba nga ssente tezinnazibwa ku accounts z'abamembers, tugenda kuggalawo okutandika n'enkya okumala ennaku 3 ate n'okukubiriza abamembers baffe banoneyo ssente zaabwe ku accounts zaabwe. Akafubo k'abasuubuzi ne Ssaabaminisita Mbabazi kagendereddwamu okulaba ng'abasuubuzi bayimiriza mu kwediima kwabwe.